سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Abooluganda abalungi, tugenda kubeera nga tujjukanya nga tusoma ku dduwa singa omuntu abeera akaluubiriddwa mu kusoma, kubanga mu kusoma Qur'ani, mu kusoma Yassarna, byonna by'osoma kale nga bya ddiini, mubaamu okubeera nga waliwo w'otuuka n'olaba nga ebintu bigaanye nga bikaluba. Bannabbi baffe abaatukulembera bonna, Allahu tabaraka wa ta'ala alina dduwa ze yabawanga ez'enjawulo. Nabbi waffe Muhammad mu kusoma ku nabbi Allah yabeera nga amussaako aya mu Qur'ani nga amugamba akozese edduwa egamba nti rabbi zidni ilma warzuqni fahama, dduwa y'amaanyi. Naye edduwa gye tugenda okubeera nga tulaba edduwa gy'osoma singa olaba ebintu nga bikaluba, ebintu osoma tebigenda, ebintu bigaanye. Waliwo dduwa nabbi waffe Musa alayhi salaamu gye yabeera nga akozesa mu Qur'ani. Allah yabeera nga amusindika eri Firawuna, waliwo dduwa gye yabeera nga akozesa. Nabbi waffe Musa abasinga bungi tumanyi nti yali ananaagira, olulimi lwe terwatula bigambo bulungi, tasobola kubeera nga ayogera gwe n'omuwulira n'obitegeera. N'asaba Allah n'edduwa gye ngenda okubeera nga tukulembeza, okubeera nga tukozesa naffe, okubeera nga mu by'okusoma bino waliwo lw'otuuka n'olaba nga ebintu bigaanye. Edduwa egamba nti rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Eyo dduwa era nga ayati za Qur'an zisanga mu surati Twaha. Nabbi waffe Musa Allah yamutuma ewa Firawuna yabeera nga asaba n'edduwa eyo nga asaba Allah ti rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Abasomaku Yassarna zino eza duruusu ezirimu part 1, part 2, part 3, edduwa eyo baagiteekamu nga dduwa nnungi nnyo okubeera ng'okulembeza ng'otandika okusoma mibade odderasa, mu ntandiikwa y'okusoma wano, kubanga ebintu bikaluba kati obiteeka mu maaso ga Allah n'obiteeka mu mikono gya Allah tabaraka wa ta'ala, abeere nga akusaasira nga akuteerawo obwangu. Dduwa egamba nti rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Amakulu g'ebigambo ebyo etegeeza dduwa eyo nti rabbi shrah li sadri. Nabbi waffe Musa yasaba Allah nti ayi Allah, nkusaba onyanjulukize ekifuba kyange. Rabbi shrah li sadri, omuntu w'ekifuba ekyanjulufu ye muntu asobola okubeera nga akuuma obusungu. Yalina akasunguyira nti singa abeera anyiize nga waya zivaako mangu, abantu b'osanga nga atandise okusoma olumugamba nti wano wagaanye ddamu, n'abivaako n'agamba nze nkooye okuddamu n'abireka. Kati nabbi yasaba Allah rabbi shrah li sadri, nti ayi Allah nkusaba onyanjulukize ekifuba kyange. Wa yassir li amri, ayi Allah nkusaba onyanguyirize ensonga gye ntandiise, ensonga yange nsaba ogiteekemu obwangu. Kati ng'okusoma okwo kugaanye kukalubye, saba Allah nti rabbi yassir li amri, ayi Allah nkusaba onyanguyirize ensonga yange. Wahlul uqdata min lisaani, saba Allah oggye ekifundikwa ku lulimi lwange, kubanga abantu bangi nga okwatula kuno ennukuta nga olulimi luzitowa. Omugamba ennukuta ya qain n'atewaanira okwo, nomugamba nti bad n'abeerawo ng'ali ku nnukuta asoma birala, nomugamba nti ennukuta eri ta'u agamba ta'u, nomugamba nti oba katugeze ennukuta nga mulimu ennukuta nga zizigaana, tugamba nti ha'u agamba a'u, hamza okugisoma ng'eri ku kigambo asomawo birala. So osaba Allah n'omugamba nti wahlul uqdata min lisaani, ayi Allah nkusaba kale oyanguye onyanguyirize olulimi lwange ku nnukuta z'obeere nga zanguyirwa, nga lwanguyirwa ennukuta ezo okwatula. Kuba Qur'ani nzibu, Qur'ani nyangu nnyo, naye Qur'ani ate era nzibu, teriimu bwa smart.
buli nokute nawe efuluma mu kamwa n'ogamba ekisemba nti yafqahu qawli. Era eyo n'abakola da'wa, oba ogenda kuba da'wa, oba ogenda soma kutuba, kirungi okulaba okulembeza dduwa ng'eyo. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ay Allah, basobole okubeera nga yafqahu qawli, ebirenga ebigambo byange bitegerekeka, babirenga babitegeera, kubanga bangi basobola okuyimirirawo n'osomesa n'ovaawo nga teri akutegedde, newabeerawo nayimirirawo dakiika just 2 n'asomesa ebintu ke bingi, era byonna buli omu n'abeera nga abitegedde. Dua gyosobola okwongereza ku eyo egamba nti rabbi yassiri wala tuasiri watammimhu bilkhairi. Ne dua era esanga mu kitabo kyekugambye ekyo ogisangamu nabi yabeera nga naye agituwa okugikozesa nti rabbi yassiri wala tuasiri watammimhu bilkhairi. Ay Allah, rabbi yassiri, ay Allah nkusaba onyanguyirize, saba Allah onteremu obwangu, obyanguye ku saidi yange. Wala tuasiri, ay Allah nkusaba tobikarubya, tebinzibuwalira, tobizibuwaza ku saidi yange. Watammimhu bilkhairi, sobola okubeera nga nkimalako mu bulungi, nkimaleko bulungi. Allah nayo dua nungi nnyo era agiwulira. Dua eyokulala omuntu yenna anoonya irimu edua nabbi waffe Muhammad gye baamuwa, yagamba nti rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bamugamba nti qul Muhammad gwe gamba, dua gyabasaba nti qul gamba rabbi zidni, ay Allah nkusaba onyongere ilma, okumanya. Ay Allah nkusaba onyongere knowledge. Warzuqni fahma, kusaba Allah tabaraka wa ta'ala ompe n'okutegeera, ngabirira okutegeera, kuba bangi basoma n'afuna okumanya ng'akulina wallahi naye nga tabitegeera byamanyi, nga byamanyi tabitegeera, kubanga ayitibwa omumanyi yoyo akola ekyo kyamanyi. Naye bangi omusanga nga amanyi wallahi nga tabitegeera. So kati nakyo kisaba busabi Allah tabaraka wa ta'ala nakikuwa nti rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dua esinga okubeera nekozesebwa mu mbeera y'obuswabu, y'obuzibu, oba mu mbeera nga ekarubye. Dua egamba nti Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'al li hazna idha shi'ta sahala. Nayo dua osobola ogikozesa mu mbeera nga byosoma bikaluba, then abagenda okukola exams, abali mu bibuuzo, dua gyosinga okubeera nga okozesa. Naawe ne wabanga togenda kukola bibuuzo wabula nga oluusi osoma Quran naye nga enkwatayo ntono, ng'okwata nebigenda, okwata nebigenda. Kati in case oba okwata Quran yasarna bakusomesa bintu biyingira, soma dua egamba nti Allahumma dhakkirni ma nasitu wa allimni ma jahaltu. Dua egamba nti Allahumma dhakkirni ma nasitu, ay Allah nkusaba onzijukize byemba neerabidde, ay Allah nkusaba onzijukize bye neerabidde. Wa allimni ma jahiltu, ay Allah nkusaba ommanyise oba ompe okumanya ku ebyo byensimanyi, byentalinaako kumanya yadde, nsaba Allah obimpeeko okumanya. Allah tabaraka wa ta'ala ye Allah ayanukula edduwa z'omuddu wonna oba omusabidde. Mbasaba makubiriza tukolese edduwa ezo twanguyirwe eddiini yaffe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.